jangu omuzimu wange ono yaba kitange ono abeera kitange tumukubireko mu ngalo kitaffe ndowooza ye gurupu yemu ne babbalamu yafukawo nabego omwami Keti Abitex ate Abitex wajjawulo omu kubanga yali amanyi taata wange so that is our worship house. Let him come say hello. Tumukubireko engalo so he feels at home. So twagala nnyo otera okumpitako mu nkuuka nenyimbira ku Ssaabasajja. So literally munsaasire kati ono boosi wange eri mu ndongo ate tetulina kuyimirira ku bakama baffe naye sibobuuza ku bantu nsanyusa okukulaba Abitex. Aneesibye nnyo okubeerako mu kyaki olwaleero mbadde nayagala dde okujja naye ndowooza akaseera kabadde tekanatuuka naye nga weebale buli omu emyoyo ate mbadde simanyi nti eno nze badde nkumanyi nnyo eno mu music nti mu gospel artist n'okutwaliza awamu nti oli omu kubasinga naye ate mbadde simanyi nti n'abagoberezi abangi be bati era neebuuliza akayimba kesinga okujjukirako kali akayimba akasaati akayero akayimba kangeri gye nali omunaku ennyo kankwatako nnyo era nga nkusaba ogendera awo gwe mulokole wekka gwe mmanyi mu Uganda n'abalala basobola okuba nga gye bali abatono naye gwe mmanyi nti osobola omuntu n'abawuliriza oluyimba lwo asobola okulokoka asobola okukyukira sikkiriza mu balokole sizze kuwalako balokole bano abakola be bati abantu ne bagwa agamanyi gyegali gakyaliyo oba bugerawo gati naye wano osibira ababako akinyonyolewe nti wali oyimiriddeko maaso ga kabaka Ssaabasajja simutuukirira nako osobola oyimirira ng'atudde awo amaanyi osobola omutukako ndooza ekitiibwa ennyimba oba toziwulira nokkakana wekka kati kabaka wabakabaka wayimirira ssebo asobola okuyimirira olwolaba bakinagwa nkinyonyodde bwenteta weewaawo naye olwaleero badde nsinga nnyo ensonga zange waliko olumu ng'oyogera n'omuvubuka omu ali ebisi ekyo kito kyange n'agamba sijja kujja mu kiraaki ndeke sitaani mabega ng'ayinaayina ng'ayita nti sitaani akuyita sitaani yankubiddeko jjo nimugamba njala nkugamba ebigambo byange ebituufu ebindi ku mutima naye njala tubigambira mu kyaki wa pasita ogende kubanga kyaki eyo tebalimbira naye ekintu zolina okuba nga taliyo wano ajja bbira naye njagala obubaka buno babumuwe omusajja oyo bamuyita Alien Skin ali ku social media nemulaba nga bamukuba oluyi biseera ebisinga ntambula nnyo n'abantu abanyigirizibwa saagala muntu anyigiriza muntu era omuntu gwe banyigiriza ebiseera ebisinga nti okubeera emabega we oluyi olwo bankwatako naye ndaba nga yali omukuba yakozesa obujulizi bwa kika kya waggulu naye ate ku sayidi endala nendaba mu bizinensi nemunoonya nemugamba ono akubye oluyi akubye mu mbeera yakufunirako tutumu naye ate gogenda omufunirako etutumu nemukubira essimu nemuganja atuteeketeeke konsati ku lunaku olwo lwennyini lwalina yakirabanga ekitasoboka nemugaa kigenda kusoboka nangamba sente zaali nyingi 10-15 naye yenina yali tazikwatangako ngaye atasuubira zifuna nemugamba jazikuba nenanga shuku lunaku lw'essande napostinga posti eyo saawa emu social media nekwata omuliro lwagenda okutuba ku lwokubiri oba ku lwokusatu nga tumaze okulaba nti wetugenda okukolera tufudde musita abantu bagenda kujaawo naye nga tetulina kifo kyonna wetuyinza muteeka konsati neggwanga byeyaggwa ng'egenze mu byafaayo by'ebifu by'e Uganda okubanga yekyasinze okulaba abantu mu byafaayo by'ebifu by'e Uganda era eyinza obutaddawo
mirango twagigala ssaawa 9. Mu bufunze ekindeese wano omuvubuka oyo Katonda yayita mu nze okumusitula okumuteeka waggulu, naye omuvubuka oyo yantyoboola nanswaza ng'ate namugattako kubanga nembyafaayo waliwo ekyatuukawo nembyafaayo sente zetuwa abayimbi ezomanyi pasita yatuuka nga olunaku konsati olunaku lwa Friday akola so 3,45,000 kitabangawo wanga byafaayo, naye ekyo kyakolebwa lwakuba nti namukolera konsati eyo muteeka waggulu, ne Saturday ng'akola na 5 ne Sunday bw'atyo. Naye omuvubuka oyo netudda mu tuyingira mu ddiiro endala yali mpakyo festival egenda kubeera buloba tukkanya $1,000 okubuukinga omuyimbi tekitegeeza kumuwa ssente zonna bakolangaga kiva mu kukaanya mukaanyiza mutya nempata $10,000 nenzimuwa nemugaba balansi omulala tujja kumufuna ngera bwofuna okufulidde omusiti. Omuvubuka oyo nenteeka myezi alinga 7 obumanyi okulanga ebivu banakwebyowandisa ekonsati yo omanyi ekitegeeza okutegeka konsati kitegeeza kusipendinga. Omuvubuka oyo ng'ebula wiikisi 2 oba 3 n'agamba tebampadde balansi wange konsati njijje. Teyakoma ku ekyo kufiirwa ssente tubiteeka bulijjo ebitusala tutamya tuyiyeera, naye n'ateekako n'ate n'ekyokunzikakkanya okunvuma oyo yabba badde abayimbi ku biseera bya Paulo Kafeero. Ekyo nekyakola bubi wadde ye yakyogerera mu lwali, naye nga nze yamufuula kyali essaawa zino tumwogerako lwakuba nateeka konsati ye yagenda mu byafaayo. Era olwaleero namunyiigira omuvubuka oyo nemugamba Mukama baba yayita mu nze nenkuwa ettutumu erikola ssente ngaokutinga ku bipande byonna, era nja kuddamu musabe ettutumire bikuggweeko. Naye ekindeese wano olwaleero kwe kumugamba nti saamuloga ate sigenda muwaabira mu kyaki, namugamba njamino ssente zange nateekamu ozimbe, naye bw'otalizimpa Mukama bwe amaanyi ge yampa okuteekerateekera ekivulu ekyo n'obeera ow'omutawaana ngenda kuddamu musabe okakkana obeera tukyali ku bipande era bekiri sikolima, naye ekigambo ekituufu wano mu kyaki tebalindirawo. Nzize mugamba nga tampadde ssente zange sigenda kumusobola. Banayoze musonyiwa kinkoze bubi era mbadde awo nemuweereza ka message nti ndi wano ku kyaki byakugamba ebigambo byange wakati nga pasita waali kigo gw'ekitiibwa mu Uganda naye sikulaba ebigambo ebyo bindese mu kyaki tusanyusa okukulaba. Ekisookera ddala kirungi okusalawo okujja mu kyaki. Ekyokubiri, I met Alien Skin for the first time. He's young. Alien alina emyaka nga 29 owa. Era nambuuza how old are you? Naye njogera naye nange mwebaza nti teyanyize nga mugamba obutaddamu kuzanyisa musalaba. Munjukira bwe yakwata omusalaba kiri. Namana ngamba is a pastor. So tusaba Katonda nga mubeezi mutuuke ekiseera mwesonyiwe tubalabeko wamu nga museka mwenna. Era nga ye Katonda agamba musonyiwe abo bakoze eki obubi, tetunyoma bulumi bwo, ate era omuntu eyakuteekawo okulaba n'obuyinza ekigambo kye mu nsi ey'omwoyo kikulu. Tusaba ekisa kya Katonda kikubeere olunaku lumu lukye ng'emirembe gyakomawo. Yayogera ekigambo ekyo saakyongerezaako kubanga oli kitange oli muganda, era nsaba Katonda ebiro bikye ng'emirembe gikomyewo. Awulidde gyali yonna. Amen. Akusabe webalina Mukama abantu nemeye tusabye omubeere ne ali emubeere. Waliwo embeera yaliwo mu Bayibuli ejjula okufaanana bweti, omusajja jajja n'asala okutu kw'omulabe omusajja yajja okuwamba Yesu Peetero
naye wakwata okutuma okuzaako noba nga Peetero asonyiddwa ne gwe basazeeko okutwasanyusa tebakozeeko ne Kristo bonna n'abagatta. So you a good God, you a peacemaker. Tetujja kunyama bulumi bwa Abitek, but we pray for peace in his heart kuba atudde mu nnyumba ya Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ne tusabira ne Alien omubeere bonna ekyabatawula asobole okukaanya ne munne to even remember ebirungi omusajja ono byamukolera asobole okukakkana. Era tusabye bonna batuuke ekiseera batuule ku mmeeza emu kubanga Bayibuli egamba nti oteekateeka emmeeza. Buli muntu azze mu kyaki era nga kyakusaba naye tusaba unity between Abitek and Alien's King. In Jesus' name. Uli omulembeso otudde mu nnyumba ya kitaawo. Abitek nsaba mumusimireko apanya emirimu. Kanisa eno Katonda agiwadde omukisa si kyo. Saavisi za wano ne bw'olaba tupapa ssebo ziri nnya, ebbiri ziwedde, waliwo eno n'endala eno olaba tupapa nnyo nnyo nnyo.